Oli ku Moon TV twagala kumanya Nkwacho kigenda kitya kuba tulaba otaddemu amaanyi mangi wakola akalango kannamukwaya akali ku bitimba akakwogeza buli muntu okitegeera buli omu akitwala mu ngeri enti oba yali ategeeza ki wano ate ne bano abaana ne bava ne bakikola mu challenge ariko gamba ne kiyitirira kati tubuulire ku Nkwacho eyimiridde etya Nkwacho enteekateeka zigenda mu maaso era olunaku lwe nsuubira zinagenda okubeera ssaawa 2 maaso era bigenda kuba biyedde stage bali mu kugizimba bali mu kugiteeka egenda kuba ewedde then subira light n'amatatu byonna bitambula bulungi kati tusuubire okuyimba ennyimba zaffe ziri enkadde ez'edda zonna zigenda kuyimbibwa zonna zigenda kuyimbibwa bwe tuba tutayimbyye goli yali kagadde nakasobola okusindika akapapula nze kana akanyimba edda nga nkyali muto nayina nga akantu ke nali mpulira ku lusooka omwaka tugwere gaba akantu ako sikyakawulira naye nze edda nali mmanyi lwali luyimba lwonno mwattu era nga bw'obuuza ennyimba za Ronald Mayinja n'olwo nduteekamu lwaki guno omwaka tukoleddeyo egundi y'omwaka nti oba lusooka omwaka tugenda gindi ku lusooka tujja kuba yeggaba era gye tulindooza lwakuba nti akayimba tetwakayimba lwaki tetwakayimba kuba akayimba kaali kasika abantu era nga buli muntu amanya ku lusooka omwaka tugenda gaba ndozo mwaka ogujja tujja kukazzamu naye olwaliro luno tuli ku Nkwacho 31 omwaka tuguyingirira wano security yonna emaze okucekinga era buli kimu kiri bulungi stage eri mu kuzimbibwa n'abayimbi bamaze okweteekateeka kati Nkwacho eno mwagitaddewo olw'okuba nti sorry about that Abitex yagamba temugenda gwe ne Alien Skin temugenda kuyimba mu nkuuka era temukkirizibwa na kusala around about kugenda ko eri ku lubiri ne balaba ku lubiri police ejja batwala misinde yensonga lwaki mwakola Nkwacho si ali wadde ensonga naye nga ffe buli muyimbi yali agadde okuyimbira ku Kabaka naye lwakuba nti omutesitesi wa wenkuuka tesobola kutukirizisa kati webakera ku makya ne bagamba nti wano wadde mutaddewo bino byonna temugenda yimba mugende muyimbe mu nkuuka musobola okuyimbayo atogezesa justice buli omu ayagala okuyimba naye nga 31 olweri twatesetesedda tulona mpozi nga tuvuddewo nate ntugenda naye nga kino twatesetesedda kati twogere ku kino ekyagundi Namukwaya lwaki mu mannya gonna agaliyo wayogera Namukwaya tekyali mu nnyo sayansi eryanzijira naagala nkikole mu linnya eryangu mu linnya erya bulijjo kyangwira omulabi oba omuwuliriza oba omuwagizi w'ekivulu nga kino okuba nti akwatagana bulungi ekyo anti abamu bagamba nti wayogera Namukwaya oyinza okuba olinayo omukazi gwe baali bayita Namukwaya mabegakaawo naye ng'oyagala kuyisaawo message tewali byabakyala kati kwikoola abantu bajje ku Nkwacho olunaku nga 31 tusinkane wano ku Nkwacho si esande ku sande enkya olunaku lw'enkya tusinkane wano ku Nkwacho tugenda kuyimba bulungi security nnungi ebyuma bimaze okuteekebwayo abayimbi we bali bonna tusinkane wano tuyingire omwaka amina tweyanze Nkwacho festival tugiraba etuuse eyengedde saawa yonna saawa nogamba lwankya neziba saawa 6 ez'ekiro tuba tuyingidde olunaku wavaawo okuba n'amaanyi ago gonna akateekeko ekintu nga kino kuba kintu kinene kuba ndabe bagundi bapromota bangi bataddeyo ebivulo ebyenjawulo wajja otya okuba nga osobola okompitinga nabo kakati ekintu kino kwegamba gye navanga wala okuva mu mwaka gwa 1999 nawala ndi mu kintu kino owadde n'emyaka emeka simanyi batonna bakuzaalibwa simanyi nga ndi mu kintu nze nga ndi mu kintu kino era bwe walibaawo obudde ndi kulaga biki bwenze nkola ako lwaleero era n'oli okuneesiga alina bye yatunuulira n'agamba kati ono gwe mankwatagana naye abategeka ekintu kino kati yogera ku Nkwacho kyetegese kitya buli kimu kiri etya security eri etya abantu basuubire ki bwe twogerera security tugimaze kuva mu meeting actually ebadde esembayo twabadde nayo twabadde nayo jjo olwaleero nejjo konfaminga bitwakanyizaako byonna esanze tubimaliriza kuba bingi ebeera naye ebyali byetaaga naye lwakuba teyagala mu mawulire olw'ensonga bibeera byakyama
nti balina abantu bebeekengera kati tulina bye twogera nga biri wakati waffe abategesi nabo naye nga kyekisobola okugamba byonna tubimaliriza biri bulungi era batugambye omwogezi wa poliisi bagenda mu briefinga kusinziira ekintu nga bwe kiri abantu public aginnyonnyole. Kati omuntu ali eyo asuubire ki mu Nkwacho? Kyajja okusuubira mu Nkwacho ekisooka mu byonna abayimbi bo bangi kubanga abasinga balowooza nti aliyo ne sikiini. Anti temwatimbyeko bayimbi balala? Anti kakati kino kasita tugamba nti abayimbi bonna omuntu agoberera music wa Uganda mulimu bwonga asobola okukimanya nti aliyo ne sikiini ye muyimbi olwaliro ali ku top. Kati teri muyimbi ateetaaga muyimbirako atajja kubeera naye n'ekirala teri muyimbi gwatabeererawo. Buli show ya muyimbi yenna buli concert yonna eyo muyimbi abadde agikola ki kati bino bya mpankuwe buli wabadde akola bonna gabagamba mbadde wa Saha mbadde wa Gundi mbadde wa Kamiliyoni mbadde wa Shiba bonna bakola ki bonna bali wano kubanga mikwano gye bakolagana. Teri muyimbi yenna atagenda kubeera wano wadde nti oli ayogeddwako tayogeddwako bonna bakola ki bonna weebali. Kati tutandika essaawa tulina kutandika essaawa 2 poliisi ejja kuba emaze okuswipinga. Bwemala okuswipinga abantu batandika butandisa okuyingira essaawa ezo. Kati ayagala tiketi yaba agisanga wa ssaawa zino? Tiketi tugenda zitankya zigenda kubeera ku mulyango. Tugenda kubeera ebifo ebyenjawulo tugenda kuba nga tuzitundira enkya. Kati ssaawa ezo zeŋŋambye 2 zijja kuba weeziri ssaawa 2 ez'okumakya. Saa 2 ez'okumakya emilyango awo zijja kuba weeziri. Era poliisi olumaliza bweti nemala okulongoosa munda wano n'embwa zaayo ng'abantu batandika okuyingira. Kati omuntu ayagala okujja n'abaana be kyetukanyizaako nti tujja kutandikira ku baana abakuzeemu myaka ng'emeka 15 abakuzeemu ne buno bute nnyo buno tebugenda tetujja kukkiriza kujja. Kati mwagamba waliwo bouncing castles waliwo ebyokuzanyisa by'abaana byonna kati ebyo poliisi yabigaanye era akiranga olwaleero aba akulimba poliisi ekitugaanye tubadde tubitegese ne saakasi babadde babireese naye tubagambye tebijja kukola okusinziira ku security okusinziira ku bizibu byebafuna era 3 mu mwaka oguwedde kati baganye ekintu kyonna ekikwatagana n'omwana omuto naye mu kunyigiriza nga bolaba nabo bantu tusobola okukkaanya ne bagamba kale owe15 akole ki owe15 okudda waggulu banaabe omukaaga 8 ababaganye. Kati abantu bajje mu Nkwacho abantu mwenna abagizi ba music owa Uganda yonna mu Luganda bakiyita okuva ebule n'ebweya mujje wano ekifo kigazi mujje mu bungi muwagire Nkwacho festival. Ebyokulya ebyokunywa byonna buli kiweetaaga kyonna kikola ki abantu bona agenda okukya nga buli alina ekyokulya buli alina ekyokunywa kuba twabategeezezza dda twagala muntu ayingiza bintu bisana bugenda okukya nga buli kintu kyonna kiri munda era munaagenda okutuuka buli kimu kyonna saawundi zisikuliinizi byonna nga buli kimu kikola ki nga kitereevu buli omu ng'asanyuka ng'ayingira mwaka fireworks byonna weebiri. Yogera ku kya fireworks bapakkiriza ozikuba oba baziganye? Batukkiriza anti kakati abazituwa basaba olukusa eri teruba lwaffe bo bennyini tebalwesabira era miitingi gye tubaddemu basanze babakirira bingadda abagenda okukikolako. Tusuubire zigenda kuyiwa saawa ziba 6 ezituyingiza omwaka era wano wenkubye omugongo ebagenda ozikubira mabegaawo awali ekigulumu ekyo kinene. Amanya n'eddoboozi Uncle Medi, yes, Operation Commando wa Uba Security. Nga nze ndi wano mu Nkwacho Festival e Wankulukuku nga nze nkulidde security y'ababouncers bonna abagenda okubanga tubasagayo wano okulaba nga bannayuganda bakuumibwa mu mirembe nga balaba ekivulu kyabwe mu mirembe baddeyo eka nga tebabbiddwa busawo tebakubiddwa ŋŋuumi. Abo bonna bonna era abasuubira okukola eggaali abo bonna bakifeesi bakitwaza abasuubira okukola eggaali e Wankulukuku temutawaana temulinnyayo kubanga maze okuyungula abaami abanene n'abakyala abanene okulaba nga bakuuma ekivulu ky'Enkwacho Festival
okulaba nga kiggwa mu mirembe ate nga ne bannayuganda bakinyumirwa. Kati ogambye busawo toyogedde ku kyabusimu kati omuntu anavaano nga abiddwa akasimu ke banoonye gwe sikisuubira nti kinaabeerawo kubanga security gyenjiye wano y'amaanyi nnyo era omutegesi kyakoze mu byonna kyasinza okukola kwe kulaba nga ateekawo security ey'amaanyi okulaba nga naffe abakuuma buli wamu abali akanyomero ko omuntu wabeera wonna tuba tumulaba era ne kamera ebutazitaddemu muno zigenda kusimbibwa ng'amatala ago boogalaba bwe bagasibye na buli kimu kyonna bwe kigenda okubeera nga buli muntu waali alabibwa era sisuubirayo muntu yenna kubbibwa kasimu wadde kasawo naye ateera okujjako nyongera okukaatiriza ensonga eno nti gwe ajja mu kivvulu kyonna ky'omanyi nti ogenze kudigida baako n'ebitono by'ositula by'omanyi nti bye bya mugaso obyetaaga wabula ate by'omanyi nti wali badde obyetaaga naye nga bya mugaso nnyo wali badde tojja nabyo mu bujjulu kubanga amazima gali nti okwekuumaako kwe kusookera ku ggwe nga naffe tetunaba kukuuma so jangu nga naawe kennyini omanyi nti olina okukuuma ebibyo tewali wagenda bitwala aye tojja na bintu bingi nnyo mu kivvulu bw'oba ojja jangu ne ssente n'akasimu oba akatonotono tojja na simu ya bbeeyi nnyo mu kivvulu anti waliwo oli okwagala okujja n'essimu ye ng'ayagala kubaza selfie kwekwatako ku vidiyo ye kati abaana akikola atya ng'ate ogamba nti bazirekeye ewaka okay oyo naye era message gye muwa bw'oba omanyi nti oze n'essimu yo nga ya bbeeyi sooka kya byonna nga gwe omuntu gikuume nga ffe tetunaba gikuuma gwe kennyini omuntu gikuume omanye nti ogikutte woli wali sekyuwa wogiteeka wali sekyuwa nga kugamba gwe omuntu nga gwe sooka weeweeko obukuumi nga tonaba kutuuka nga nze sinaba kukuwa bukuumi naye nga assurance gye nkuwa nti ffe nga ffe babawunsa abawuba bwe tukuuma wabeerawo emirembe kubanga omulimu guno gwe mulimu gwaffe tuli ba professional nnyo mu nsonga zino tumanyi okukuuma abantu abadigize tumanyi okukuuma ebivulu bulungi nnyo era muze mutulaba mu bivulu ebyenjawulo ate ebyamaanyi titukuuma mirembe so twagala okubakakasa nti ne mu Nkwacho festival mwetuli era ffe tukwasaganyiza ensonga ya security wamu ne poliisi kubanga yo poliisi nayo security egiyeyo mu bungi ddala kati ogambye ku by'eggaali olabo ate wekijja nga bosi mwennyini agenda oyimba ku stage yaze n'eggaali ebba abantu eyo byonna mu security meeting gye tutuddemu tubyogeddeko nga n'omuyimbi yennyini kubanga ayina eggaali ate nga ayina nnyini kivvulu era naye n'atuwaga ahead n'atwongera amaanyi nti ye abantu batambula nabo abamanyi era n'entambula gye bagenda okutambulamu agimanyi era na identification yeewaddeyo agenda zibakolera ng'omuntu oyo ali ku ggaali ye ali identified so abalala bonna abanaabeera ku ggaali nga tebalina biwandiiko by'abawadde tetugenda kubakkiriza kuyingira kati tabo bonna bagenda okujja mu Nkwacho olunaku olw'enkya era njagala okubayita mwenna njagala nkozesa akakisa kano mpite mwenna abawagizi ba Alien Skin abakwacha Enkwacho muveeyo mujje wano ewankulukuku kigenda kubeera kyanjawulo nnyo omusajja omutegese ategese njagala okubategeeza gwanoonye essanyu jangu ewankulukuku enkya nga 3 tuyingire omwaka ewankulukuku fireworks weziri buli kimu kyonna bwekiri